wabula ku nsonga eno kati nga bonalaba Bujingo mwanaga nti abasumba bagala okunda temujja wange mugende mu malwaliro mugende mulago yewali abalwadde nze ndi mulamu nnyo bwe kutaba nti kwekangabiriza ekyo kyetaagisa bw'aba yagala sente asaba abantu baba bagala sente basaba Katonda. Which kind of stupidity is this? Gwe ngamba otya nga bwe nzijewo nga njagala okwo gwe bwe wayagala sente ozisaba nze nfuuka Katonda wo nze nkuwa sente ate nze bwe ntuuka okwetaaga okusaba sente nonga tusabe Katonda gulaki sigwasabye ate nga gwe muweerezaawe. This is stupidity. Buno bubbi bunyazi misana tuku era nze ngamba abantu kanisa zimu zetaaga kuggala kakati gwe bw'omala mu nzikiriza yonna oba ddiini ze sifaayo oba kanisa emyaka 3 nga toyina kyolaba kikukyuseeko duka because the setup of the church should be school. Ensonga lwaki ekubanga esomesa somero yensonga lwaki ina ne school fees betuyita ebitundu bya 10 n'ebirabo oba ebiweebwayo ezo school fees abasomesa abezeewo essomero n'abakirini nga babezeewo essomero kyova olaba ina n'abadinko nekyereza abasomesa abalala abakuyamba bakirina abasomesa abalala wabula gwe student era omusumba ye headmaster. Kakati headmaster yenna nga gwokanda kwa school fees leeta obubbo leeta ez'ennyumba y'omusumba leeta ez'emmotoka y'omusumba leeta ez'embaga y'omusumba naye nga gwe myaka 3 lawa kyokyuseeko dduka kubanga oyo mubbi bona tulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tuli kwembozi mu UG tukulisayo mu weekend tukakasa nti byatambudde bulungi nnyo side eyo ndi wano mpozi otandika naki Hilary Savant Hilary yes. Oh yes ndine Savant Hilary wano tukomyewo tubeko n'ensonga ze tutunuulira nga bulijjo comments zabadde nyingi nnyo seba abantu bakusiima obaka bwawa ku mulundi ogwo gwasembayo ne bagamba nti ya kikulu nnyo era ne basaba nti Geoffrey omukulu oyo beera ng'omukomyawo omusumba beera ng'omukomyawo omusumba beera ng'omukomyawo era ensonga lwaki nazemu nemuyisaamuko ku kasimu era tukomyewo tubeko n'ensonga era ze tugezaako kutaanya abantu bintu bingi nnyo bye baagala okunnyonnyoka fayina abantu bangi boogera naye abamu tebannyonnyola abantu kunnyonnyoka abamu kale kugamba okugera kubaawo nga nti ayogedde nno naye nga bwemubuuza nti ki kyotegeddemu nga taata atakula omuntu agamba oba kiki oba kiki oba kiki naye kakasa nti mu bye wayogera abantu balina kye bajjamu ensonga lwaki basalawo ne bagamba nti Savant Hilary mukomyewo addemu tubeko n'ensonga zayongera okututaanyizaako Savant Hilary sooka obuze okubatulaba bannange nsanyuse nnyo okubalaba abali ku programu eno nebaza Katonda kuba mukyali balamu ekyo nno kitegeeza ki abakkiririzaamu abalinako omuwendo gw'amaanyi nnyo mulina ekyokutuukiriza mu bulamu bwaffe mu nsi yaffe ate mubulamu buno okuwangula n'obugenda okujja so ndi musanyufu mwebala okubeera wano era ssebo nja kulabikangako schedule si nnyangu naye tuteeka okukwatagana kuba oli mu buweereza yes kale akwetuli Savant Hilary mbadde nsaba tutandikirewo waliwo ebitatambula bulungi mu bannaffe bannaddiini zonna naye okusingira ddala kiviira ddala mu lwatu mu ddiini ku saidi yammwe mu ddiini y'obulokole kiviira ddala mu lwatu okulwanagana mu basumba simanyi kisima kiva ku kyosanga nti nno musumba Sserwadda musumba Bujingo muli bubi musumba Bujingo tali bulungi ne musumba Kakande oba musumba Ssennyonga oba musumba Kigando wa wano mu Kisenyi n'abalala bonna newekanga nti balina entalo kugamba entalo simanyi kiva kuki nowesanga nga musumba Ssennyonga alangira musumba Kayanja tigo ebisiaga biki ne batukana abamu kwetwala mu kooti because nalaba musumba Kayanja ne musumba Kakande nga bali mu kooti balebuukana ne musumba Ssennyonga nga bali mu kooti balebuukana n'abalabo natubirabyeko omusumba Bujingo yavuddeyo last week n'agamba abasumba banne n'abagamba nti nze temutawana kujja kuwondaba because ffenna ebyamugwako emabegako eyo tubimanyi ebyamasasa gali gamukubiddwa Mukama n'amuyamba nakati akyamutuwadde naye yavuddeyo n'agamba nti abasumba abagala okujja okundaba temutegana kujja kundaba mugende mulago ye wali abalwadde nze ndi mulamu nnyo kino byali badde nga mulamu oba olwo kyabadde tekyetaagisa n'ekyo kiraga nti nno oba oli awo waliwo bitutambula bulungi bingi nnyo nga bwe zoogoberera oli musajja muweereza wa Katonda mufaaki mufaaki anyway mubupo bwe bumusebo nzikiriza mpizeewo n'akalango kano abali ku platform nga Kingdom Mind Church tuli mu nteekateeka ya kuzimba kanisa gula ttaka yes wakimbulidde kawo kugula ttaka so twagala okuteekawo ekkanisa
naye si kkanisa ng'endala. Enteekateeka ya Katonda y'ekkanisa kyandibadde essomero. Kkanisa yandibadde essomero. Ng'abantu bajja eri Katonda ne bamuyigako. Ne bayiga ku bintu bisatu ebikulu bye nayogerako wano. Bo bennyini nga bakozesa constitution ye Bayibuli oba sirabaasi. Kubanga luwa tugamba olundi ogwayita nti Bayibuli ye constitution y'ensi. Exactly. Era sirabaasi n'ekkanisa eyina kubeera ssomero ng'amasomero amalala n'ekereziya. Ekereziya kigambo kya Luyonaani kitegeeza abaayitibwa the called out ones. Naffe ez'abalokole ekereziya kya Luyonaani tekirina kuba specifically kyanzikiriza. Ekereziya kigambo kya Luyonaani kitegeeza abaayitibwa. Kakati ffenna twayitibwa. Era bw'onsanga mu Kingdom Mind nga njita ekereziya sina kyamu kyenkoze njogera Luyonaani ngamba nti ekifo ekyabo abaayitibwa. Mu kifo ekyo lirina kubanga ssomero. Abantu mwe bajja ne bayiga kukisooka bo bennyini bafaanana their state engeri gye bayinza ogimprovinga state yaabwe mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo obulumi bwa kkanisa. Ekyokubiri okubayigiriza ensi mwe bali weefaanana situation environment ebeetolodde. Oyinza otya okuganyulwa mu environment bukwetolodde omuntu Katonda yakkwata n'akussa mu nsi naye oyinza otya okuganyulwa mu environment bukwetolodde era bulabe ekyobwetolodde environment mwoli. Kwe kugamba nti Katonda bwe yatonda Adamu teyamuwaako ku ntebe teyamuwa ku kitanda yamuwa muti kyali eri Adamu okunoonya ki ekiri mu muti ekikwekeddwa naye yali tayinza kutegeera kikwekedda mu muti ogwo okujja nga ali connected ne Katonda mu muti najjamu ekitanda najjamu ebinu najjamu biki kakati Katonda ng'ayita mu ssomero eriyitibwa ekereziya oba ekkanisa eyina kubanga ekuyigiriza ebyo okuyiga butya bw'oyinza okuexploitinga environment yo n'obeera bulungi. N'ekyokusatu ye nnyini omutegeera Katonda bw'afaanana characters kubanga oluusi bw'odiringa n'omuntu gw'otamanyi bw'afaanana kiba kizibu oyinza obutaganyulwa nnyo mu bulungi bwa kintu singa oba totegedde neeyisa yaakyo. Kwe kugamba tukkirizibwa okwagala embwa naye tuzaagala tutya singa bakyala baffe. Tukkirizibwa okwagala ssene naye tuzaagala tutya singa bwe twagala embwa. Omukwano gw'omuntu n'embwa gwa njawulo ku mukwano gw'omuntu nalabyekawo erivubuka waliyita lipengepenge liri Sweden liri side eyo yataddeyo ka video nga liri n'embwa nga eriwunyiriza kuno ku mimwa ne ligamba ne liteekako wali obubaka nti nafunye omulimu gwa kunywegera mbwa bampa dollars 3 olunaku naga ndi naye simanyi oba nakumalako nagwo. Kati eyo ntegeera nfu bassebo ne bannyabo omukwano gw'omuntu n'embwa kibeera kyanjawulo era badiringa mu bintu birala nnyo. Embwa peti ekusanyusa ewaka embwa esookola nga security naye si yakunywegera eyo ntegeera obusirusiru obuyingidde mu nsi eno era nga boolaba naye addaabukira kabaka simanyi pressure zaakako. Anyway kyenjagala okugamba kyekiriwa twagala okutandika essomero kyetuyita ekkanisa school naye nga liyigiriza abantu ebyo ebintu bimeka bisatu bagasibwe mu mubiri ne mmoyo. So tuli mu stage yaggula ttaka bw'obeera eyo ng'olina obusobozi ng'osobola okutuwagira ku nsonga eyo kuba twetaaga milioni esukka mu 100 osobola okukwatako osobodde n'owagira omulimu ogwo. Ne Uganda ne tufunayo essomero nga liyigiriza abantu Katonda waabwe nabo bennyini n'embeera ebeetolodde naye okusinga mu byonna bibagase mu bulamu buno aye n'obugenda okujja bagasibwe. So nja kusaba nga oliyo ng'osobola okutuwagira enamba zange zisimu osobola zinoonya ne bw'ofuna ono omukulu oba onfunye essaawa yonna. Enamba tugibawe kati kuba sobola enamba eyange eri eya WhatsApp eri 0704 54 23 91 0704 54 21 23 0704 54 23 91 nebogera ku TikTok osobola okumpeereza message Servant Hillary ojja kuba ondaba. Kakati ssembo ng'ogyeko ekyo nti omuntu ayinza okukuba ng'alina nga n'obutambula bulungi naga nti Servant Hillary nsaba kwogerako nawe. No, it is the same, very very much okay. Ate sisaba sente nze sina counseling za sente sina sala za sente. Omusumbuga nalaba oyagamba nti nawondera kavyanga mukasera kano nga sibyakiyaye nga byaddala mukasera kano mutekeko muntereko data ondira oba osobola wa mutwalo oba wa 15 muntereko data nkikulobwereza bwa Mukama muntereko data museko data anti kubanga ekyo kibeerawo bw'obanga ekigendererwa kyo si kyaggasa bantu bwe kibanga ekigendererwa kyo kyaggasa bantu kkiriza abantu bakulira wamu naawe
Yes. Okutuza basente za data si issue. Ne making sure nti otuyambye okutuka ku ddala tusobola okuyambira. Yeah. Ekyokubiri nteekateeka ya Katonda Pawulo agamba Bakolinso nti nakolanga n'emikono gyange okubeeza obuweereza bwa Katonda. Kino kituuse ekiseera n'abaddugavu abasumba bazuukuke okutandika okuyiya ku biki bayinza okukola ebirala. Okusobola okubanga basobola okuyimiriza obulamu bwabwe. Then baleme okunyuunyunta obuweereza n'okunyuunyunta abantu nga gy'oli baatandika lusuku. Kwegamba kati bino kyekizibu kye tufunye mu society yaffe nti abasumba balowooza nti okukuŋŋaanya abantu awo ate nno kakutegeezeeko okuŋŋaanya abantu abo bokka ne bawera abantu 100 bantu 5 obwo nnyini bugagga butya singa obanyuunyunta wabula osobola okufuna ideas Katonda zaakuwadde n'obakulaakulanya nze neewuunya n'osanga omusumba Uganda bano basumba bangi nnyo ng'alina abantu bali mu mutwalo Bujingo bano bakakande bani bonna bani ng'ali mu bantu mutwalo abantu mutwalo kitegeeza yo banka namba abantu mutwalo kitegeeza yo banka namba kubanga ne baleeta nusu mutwalo bayitandikirawo banka bo bennyini batandike banka okuwola abantu abala n'okwewola bo bennyini bamala nene weewunye ekkanisa nga okuva ku Monday paka Sunday okuva Sunday paka Monday okuva Friday paka Thursday yateekawo luseke kubanyigiriza oba kubanyuunyunta naye nga talinawo idea yonna egamba nti no we are worth kati twenkanankana ne banka buli muntu alete nusu mutwalo tutekewo sente ojjo tuwe pulaani yo oba naffe tukuwe pulaani tuleete abayigiza batuyigirize entandikwa tukuyigize business tukuwola akasente ng'ekkanisa omuntu atandika okwezimba bwe kiba ng'ekkanisa terina ideas zifaanana bwezo then this is not a church eno mpuku y'abanyazi era nze njita puku y'abanyazi abantu abasinga obungi bagenderedde kubba bubi bantu baki balala naye ng'ekigendera kyabwe si bakulaakulanya bezimbe mubiri mwoyo ate nekisinga okuluma bw'amala okubajjamu sente ye n'azimba amaka n'agula n'emmotoka ennene bo n'abaga nti mu ggulu Mukama ali bajjukira tebe ebirungi biri mu ggulu bw'aba ayagala sente asaba abantu baba baagala sente basaba Katonda which kind of stupidity is this gwe ngamba otya nga bwe nzigyewuwo nga njagala gwe bwe wayagala sente ozisaba nze nfuuka Katonda wo nze nkuwa sente ate nze bwe ntuuka okwetaaga okusaba sente nonga tusabe Katonda gula kisi gwasabye ate nga gwe muweerezaawe this is stupidity buno bubbi bunyazi misana ttuku era nze ngamba abantu ekkanisa ezimu zeetaaga kuggala because enteekateeka y'ekkanisa enteekateeka ya Katonda ku kkanisa ssomero awo omuntu ateekwa okubanga bw'amala mu bulokole emyaka 3 ateekwa okubanga omuntu anolaba enjawulo ku ye mu mubiri ne mu mwoyo ng'osobola okukakasa nti naye ono alina ekintu ekira kyakola kye tutakola nga bw'onaalaba omuntu bw'ava n'agenda mu Amerika oba Bungereza Mukama n'amuwa omukisa akyukako nammwe abasigadde wano bw'akomawo kapafimu ke yeekuba akagoye kayambala engeri gy'ayogera gy'atambula mugamba naye onalabika tabadde wano mukakasa ye enteekateeka ya Katonda y'ekkanisa omuntu yalina okuteekwa okugenda mu kkanisa nga bw'avaayo waliwo obujulizi obukakasa ng'alina essomero mwabadde so si bujuli omuntu yayingira ekkanisa nga alina akasente ke n'agenda afuluma ekkanisa nga bamwavuwaza omuntu yayingira ekkanisa nga alina bizinesi kati gw'oŋŋamba otya nti nzo nzije ku bizinesi yange ey'okutunda omwenge nzikirize Yesu bwe mukkiriza Yesu wapadde bizinesi ki which kind of stupidity is this oteekwa okubanga omuntu okumujja mu bizinesi y'omwenge olina alternative bw'omuteeka olina ky'omukwasa banaye muve mu bintu by'eddiini omanyi ekizibu kye tulina abaddugavu baatufeera baatuwa ebintu ebifu ennyo bo bennyini byatakozesa tosobola kukwata muntu n'omugamba nti omuntu azze abadde ne bizinesi ye oba abadde kale asubula katugambe mwenge example ennyanga n'omugamba Yesu takkiriza mwenge manyi bw'otamiira erere n'abivaako ekikulu kiri nti bizinesi omuwadde bizinesi that's why kati ekkanisa yesinga okubeera society better no society than okusinga institution endala yonna teriyo bantu basinga bwavu nakalubirira nsi eno nga bantu bagamba nti bakkiriza Katonda kubanga tebakola ene waffe mulokole waliwo n'abatuuzaawo essaawa 24/7 nga abatuuzaawo mu kusaba Katonda osaba waaki nali na ready emujje nkolako y'omusumba naye nga waliwo abantu abasiba waawo ng'omuntu ojja kumakya okukola nga mwali mu kyaki ayeraayera okubeera omu kutambula n'omusanga yebaseeko wali nga bali omu obudde n'obalekawo n'ekya n'obasangawo neruli tebakola the social burden kizibu kya society kubanga enjigiriza y'abaana abasajja bayigiriza abantu bo bw'akuŋŋaanya abantu bw'ati ye alaba bizinensi era sente ziri mu nsawo zaabwe ye zaalaba zeezize y'ensonga lwaki akola obukodyo bwonna n'okutiisatiisa kwonna abajjeko sente naye ate bwe batuuka okuzeetaaga naye abagamba mbasabe Mukama abawe omukisa nga gy'oli ye tasobola kugumuwa anyway bwe ntandika okwogerako ebyo nnyinza okusulawo naye ekikulu kiri kimu twetaaga okuzuukuka on that very point era nze olumu njogera ebigambo emu nga nkaba n'amaziga mu mutima kubanga tekisoboka nze ntunula Yesu the image of God bakole saayi gwayogerako essuula esooka nti kyekifaananyi kya Katonda bwe yajja ku nsi kuno bwe yasanga abalwadde nga bajjanjaba bwe yasanga abeetaaga okulya nga abaliisa bwe yasanga nga bafiiriddwa nga bazuukiza abafudde ababali beetaagisiza okusinza ku papasi ye nga bazuukiza bwe yasanga nga abantu abalina ebizibu amaka gatabuse ng'agatereeza which kind of church is this nga yo gye bawa ye receiver
Bible ega nti ogaba kusinga okutola. Which kind of church ngayo yetola? Yote manyi kyandikwa kiganti ogaba kusinga okutola. Yote kijigasa. Kwagamba abantu ne babeerawo nga they are slaves to pastors. In fact, naddala ne waffe mulokole bapasa baafuuka bakatonda. Pasa natuka n'okugamba abantu ekintu ekitali mu Bible naye nga ya ateekeddwa kwagamba olw'okuba ye boss taddibwamu entiisa nyi n'otuusa n'okuguza omuntu omuceere ogw'Enkumi 4 n'ogumuguza emitwalo 5 mu muceere gwa mukisa. Which kind of church is this? Ani yagamba nti oli omuceere gw'omukisa? Where did that happen? Galamba bule muzuukuko okuva mu buzibu bwe mulimu omukisa gwonna okusinziira Katonda. There are 7 laws of blessing. Bwe ndituuka okuyigiriza ku ebyo kintu kyalina obudde. Nina father wange Father Kato nalingeze Lubagaawo nengula sapule bwe ngula sapule nenjimutwaga nti father nsaba sapule jimpera mukisa. Father nangamba nti omukisa nze siteekera giwa mukisa naye gwe okukkiriza ku muyo kwe kujja okuyamba okuba nti nno bwe kimu kitambula bulungi mu sapule eyo. Your faith. And kubanga ne bwe nagiwa omukisa gwe tokkiriza nga kutona mukkiriza mu ggwe tekijja kuyamba. Era ebeera nno mu muti ebeera nno mu rosary kiba kintu kya bulijjo. Kasitoba nga gwe obwongo bwo buli triggered mu kyekigenda okuwa omukisa, then that is adultery. Obwo busamize bwennyini. Wabula oteekeddwa okubanga omanyi nti nedda nze bulwemerero ekufuukira amaanyi bw'obeera nayo n'oga nti bulwemerero yange eno n'engeri gye mpulira nga ndi mugumu ekyo Katonda talina buzibu naawe kubanga bwobanga bw'otoba okkiriza ye talina buki wabula kasootuko ga nti eno yerimu emikisa gyange then that is adultery. Obwo busamize. Anyway njagala kugamba abantu ekigambo kino bwe ntuuka okwogera ku ebyo olimpayo program endala okwogera ku set up ekkanisa ya Katonda eteekeddwa kubeera etya. Abantu bennyini basuubira mu kkanisa bagisuubiremu ki? Kambabulire ekkanisa yonna bw'obanga ogibaddemu emyaka 3 kubanga Yesu yamala n'abayigirizwa be emyaka 3 n'ekitundu 3.5 years. Naye yagenda okubavaako ng'ekisikirize kya Petero kiwonya abantu emyaka 3 n'ekiki n'ekitundu. Yagenda okubavaako nga Bayokaana bazuukiza abafu. Yagenda okubavaako nga basajja bayugumye ensi emyaka 3 n'ekiki n'ekitundu. Kakati gwe bw'omala mu nzikiriza yonna oba ddiini ze sifaayo oba kanisa emyaka 3 emyaka 3 nga toyina kyolaba kikukyuseeko dduka because the setup of the church should be school. Ensonga lwaki ekubanga esomesa somero y'ensonga lwaki ina ne school fees bye tuyita ebitundu bya 10 n'ebirabo oba ebiweebwayo ezo school fees abasomesa abeezeewo essomero n'abakirini nga babeezeewo essomero kyova olaba ina n'abadinko nekireza abasomesa abalala abakuyamba bakirina abasomesa abalala wabula gwe student era omusumba ye headmaster. Kakati headmaster yenna nga gw'okanda kwa school fees leeta obubbo leeta ez'ennyumba y'omusumba leeta ez'emmotoka y'omusumba leeta ez'embaga y'omusumba naye nga gwe myaka 3 olaba kyokyuseeko dduka kubanga oyo mubbi n'amasomero ga bulijjo bw'oteeka omwana mu ssomero lyo n'okizuula nti omwana wo ta-improving okyusa essomero eddala si bwe kiri. N'olw'ensonga eyo ekyo ssebo ndifuna obudde okujja okwogerako ku kkanisa naye kanzire ku kibuuzo kyo kye wagambye lwaki enjawukana nnyingi nnyo naddala eno ewaffe mbalokole. Nja kusooka nsoma olunyiriri lumu luli mu Bakolinso ekisooka Essula 11 olunyiriri olw'19. Bakolinso ekisooka Essula 11 wagamba for there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. Paulo agamba nti wateekeddwa okubaawo enjawukana mu mmwe abantu abali genuine oba abamazima ddala bategerekeke omanyi bwe watabaawo kiddugavu ekyeru tekirabika bulungi. Wateekeddwa okubeerawo enjawukana mu mmwe ab'amazima balabike bategerekeke. Exactly. Kubanga watabaawo enjawukana nga tuli kimu tewabaawo tetutegeera kituufu kyeki. Twetaaga okubanga enjawukana weeziri omutuufu ategerekeke ani ddala yajja okuweereza Katonda naani ddala omusege. Exactly. Kakati olunyiriri olwo tumaze odutegeera era omuntu teyeewunya nga aziraba aziriwo bubeezi kakasa ani mutuufu ani mukyamu. Kakati nja kusooka kutegeeza nti lwaki enjawukana nnyingi nnyene waffe. Ekisooka knowledge information okumanya omanyi okumanya yentandikwa y'enjawukana. Bw'osisinkana omuntu nga musiru nnyo nga gw'oli mugezi muteekwa kwawukana si mu bubi. It is a law of nature. Kubazi batezigasse tesobola gatta kubanga gwe kyoyita A yakiyita C kyoyita B yakiyita V. Okitegedde kati the level of intelligence kiki okumanya mulina kumanya kwenkana ki ekyo kireeta enjawukana. Kati ekyo kiddamu ansa zo lwaki olaba abantu abasinga eno ewaffe baawukana nti n'okumanya kwabwe kwaki kutono kwanjawulo. Abamu kutono abalala kuki kungi nnyo. Kakati kireeta enjawukana. Ekintu ekyokubiri nti eno ewaffe mulokole abantu abasinga batandise ekkanisa zino nga business.
kakati olw'okuba nti batandise nga business zonna endala bw'olaba competitor olina omukuba amagye amavundu omaking sure nti gwe wojjuza otasobola ewojjuza mufere mubbi kubanga buli omukuba akasa oba amagye amavundu then gwe wojja kujjuza eyo yemu ku kozi lwakyo nti yabajja kulabika ye ng'omutuufu abantu bajje gyali baveewo naye nga naye ekigendererwa kira bassa mu buddu bwe bumu oli babadde abataddemu ekyenjawulo nti bwa version yanjawulo oli abadde abasiba omukyere kakati ate ono agamba nti toole emitwalo 10 wano olabe katonda bagenda okukola ekyamagero tosobola kusiga mu katonda kitono n'olowooza okungula ekinene kakati obubbi nga bwanjawulo bonna version yenjawukana eri wano ekintu ekyokubiri obutakkiriza Bible kubeera nga ultimate power obutakkiriza kigambo kya Katonda nga ye standard of living oba moral character nti buli omuntu lwabeera mu kkanisa ye n'asetinga nga ye moral standard yasalawo ku biki ebikolebwa ewuwe si Bible watekwa kubaawo njawukana yenna anajjanga aga nti ekyo kyokola si kituufu mu Bible agenda kuba mulabewo kubanga gwe wuwo si yeefugayo ekifuga ewuwo ye gwe byosazeewo gwe bw'ogamba nti nze wane wange ntunda omukisa then ekyo kimutambulirako bw'ogamba nti nze newange nkuguza sukaali kyemujja okutambulirako kakati bw'ojja n'omuganda naye kati ekyo kyandiikibwa okijjawa okutandika okuguza abantu omukyere omubaganda mwe muli omukisa emitwalo 5 ng'aga nti gwe tobikola nze wange bye bikolayo kati bya Bayibuli nga mubivaako nga musigala ku bibye ye byakola atya byayagala kati ekyo kikola enjawukana wabula ku nsonga eno kati nga bonalaba Bujingo mwanaga nti abasumba bagala okunda temujja wange mugende mu malwaliro mugende mulago ye wali abalwadde nze ndi mulamu nnyo bwe kutaba nti kwekangabiriza ekyo kyetaagisa waliwo ku basumba ffenna atamanyi nti abalwadde gye bali emulago mulimu bakimanyi ensi yonna ekimanyi kakati bwe basazeewo okujja ewuwo olowooza tebalina nsonga lwaki bandisazeewo okujja ewuwo ensonga ebaawo kakati kino kyekizibu kye tulina ekisooka olw'okuba tugaanye ekigambo kya Katonda okubeera amaanyi gaffe we don't have even humility obuteefu n'obukakamu oba okitegedde waliwo ebintu ebimu nga kakati bwe mbanga era kyova olaba nti ekkanisa ekyalina obuzibu bunene bwe kiba nga abasumba those are the statements abasumba ng'agamba abasumba neva mu musumba nga yennyini ya promotinga disunity kakati endiga zigenda kukolaki kubanga omukulembeze yenna alina kubeera nga akubiriza bumu okubeera obumu agwamu ekitole naye anti kakati oyina okuprotectinga kakati bino nagambye nti most of the times abantu abasinga obungi abatandise ekkanisa in the born again faith abasinga obungi nkyogera ku kamera batandika business era abantu gwatuula waali yuwe business wabula ekyenjawulo akozesa Bayibuli kubanga bo bakitegeera nti bw'okozesa Bayibuli abantu bakwesiga nnyo naye ng'ekigendererwa kyabwe kati kankubuuze bwe kiba nga si business ng'ekigendererwa kyabwe kyakutuukiriza Katonda kyayagala kansooke mbagambe Katonda buli lwajja mu bulamu bw'omuntu azze kubukyusaako physically and spiritually buli lwolaba kakutegeezeko bwanamayanja Katonda nga alabise mu bulamu bwo ensonga ebeereemu for your improvement kakati era kyovola Yeremiya 29:14 aga nti pulaani zennina eri obulamu bwammwe si zakubakola bubi zakubakola bulungi Katonda tasobola kujja mu bulamu bwo nga azze kukola bubi tasobola bw'olaba nga Katonda ng'oyingidde ekkanisa yonna ng'okuva lwe wagiyingira odda buzima bega ekyo kitegeeza butegeeza nti oyo Katonda gw'onoonya owuwaawo si waali ekkanisa yonna eteekwa kuba kakati bano abantu batunda Katonda nga abantu ekisooka be bamubeezaawo abantu be babeezaawo Katonda si kumubeezaawo kubanga basiimye byabakoledde si kumubeezaawo kubanga abagasa wabula kumubeezaawo in the name nti Katonda bwe batakola kyayagala agenda banyiigira oba kyenjogera kitegerekeka nti ono ye Katonda fakiti ono Katonda kibumbe basitula musitule ate si nti baagala wabula bateekeddwa omusumba yagambye Katonda ono be baliisa omusajja we Katonda ono be basenda z'emmotoka z'omusajja we Katonda ono be basonda ennyumba y'omusumba ng'agyagala Katonda kwegamba abantu ne babeera nga baddu they are slave ekitali kituufu Bayibuli ega tuli baddu ab'eddembe ffe
obulamu bwaffe era Bayibuli egamba Kolose ekyokubiri sura 5 nti kubanga okwagala kwa Kristo kutuwaliriza abantu bateekwa okuba nga balabye Katonda byakoze mu bulamu bwabwe bategedde byabayigiriza balabye kyasobola okukola mu bulamu bwabwe ne baga nti Mukama tunakukolera ki nedda kati ng'ono servant akuweereza katumugulire emmotoka ng'ono servant mutuufu akyusiza obulamu bwange omusajja ono yansabira essaala oba alina ekigambo kiyangamba nekyusa obulamu bwange kamugulireyo poloti mu kusalawo okwagala naye kasita omala okukiraba nti ekkanisa yakupestalinga ya pressure kakati mwe mulaba tusajja Mukama ali bubi na kitegeeza nti buno bunyazi era kambategeezeeko ekkanisa ezisinga obungi nkyogera ku kamera mpukuza abanyazi these are thieves ekyenjawulo bakozesa ani Katonda bw'ajja mu bulamu bwo abeera azze ekisooka ajjiridde ggwe kukumiitinga kubanga nabagamba buli muntu Katonda gwe yassa ku nsi kuno yamutonda olw'ekigendererwa olw'okuba ekibi kyajja mu nsi abantu ffena tetukyajjukira bigendererwa byaffe kyova osanga ndi mwenye entamira ndi mu njaga ndi mu mayirungi ndi mu kunyigiriza balala kubanga si kyajjukira kigendererwa kyange Katonda bw'akumiitinga mu mbeera eyo aba azza okukujjukiza nti oli wa muwendo waliwo kye nakutondera okukola ate ekyo kye yakutondera okukola bwe bugagga bwo mbitegeera nti agenda mu butonde teriyo muyembe gwagala kubeera mucungwa teriyo nsujju yagala kubeera watermelon buli kimera kibeera ekyo teriyo katunkuma yagala kubeera ntula nnene ekigendererwa ky'obulamu kutuukiriza lwaki Katonda yakutonda kyekigendererwa omuntu bw'agenda mu katale nga yagala katunkuma toyinza muwa ntula nnene wadde nayo ntula kubanga naawe obulamu bwe buli omuntu bw'aba akwetaaga aba yeetaaga gwe specifically your originality waliwo ekyenjawulo your uniqueness ekulimu Katonda bw'akumiitinga aba azze kuba nfufu ku ekyo kye yatonda eddamu ggwe kirabike akozesa kigambo ky'okuwagala akozesa kigambo ky'okuzibula amaaso akozesa kigambo ky'okuconnectinga osobole okumiitinga kiyateekateeka eddaga okutuukiriza that is the purpose of God in your life bwe kiba nga si kye kigendwa kya Katonda Katonda tomwetaaga you don't need God if tajze kupolishinga bulamu bwo for your greatness twogedde ku ngeri y'omuceere nga nti omuceere gwa kilo ya mitwalo 5 ofune ekyamagero ofune omukisa waliwo n'abamu bagamba nti nno tusabidde abalema ne batambula twageze tukola crusade y'egindi abalema ne batambula ebyo byonna abamu bikolebwa nga bwakatemba kwagala kusika bantu bulungi nnyo naye n'ebituufu gyebiri nti omuntu gasobola kujja nakusabira ebyamagero gyebiri era Katonda abikola kubanga ye Katonda yennyini mukozi wa myagero ebyafaayo biraga Yesu yakola ebyamagero bitalina alina n'abatume be baabikola nono bikolebwa wano ne wano weebiri abantu bangi munzikiriza ez'enjawulo Katonda bawadde ekisa kubanga okuwonya kirabo nakyo it is a spiritual gift nga bolaba omuyimbi nga bolaba omuddusi waliwo ne Katonda gwatonze nga mwadde ekirabo ky'okuwonya kakati ekyo kisoboka wabula njagala kulabula abantu tozimbira obulamu bwo ku byamagero kya busiru ekyamagero ekikyasinza obunene yegwe okubeera omulamu ekyamagero ekikyasinza obunene kwe kuzuula lwaki Katonda yakutonda omukisa gwo tuwetaaga kunoonya mikisa mu mazzi na biki omukisa gw'olina kyekirabo Katonda kyakuwa kankutegeezeeko wali olabyeko ensujju etwala mu katale ng'eyetunda naye ga nti bannange njagala ngula mujje mungule anti ndi nsujju era bw'ondyako nga bamagezi wagisangawo tuzisangawo ensujju ogenda mu nnimiro n'ogijjayo n'ogiteeka ku mmotoka n'ogitwala mu katale ekintu ekiyitibwa blessing is your value totawaana muntu kubba mazzi ga mukisa totawaana muntu kubba na mucere gwa mukisa totawaana muntu kubba na katambala ka mukisa weetaaga Katonda apolishinga your value omuwendo ogukulimiza your blessing gwe kasita omala okuzuula yo uniqueness Katonda n'agikuyamba naga nti nze mayanja ndi munnamawulire n'obeera mu maaso ga Mukama ng'omukaabira n'omugamba mpaako ekyenjawulo bannamawulire bangi naye what is my uniqueness ekyange kiriki ogwo gwe mukisa gwo era ssebo kankutegeezeeko sente zijja kujja emikwano gijja kujja emmotoka ojja kuzivuga naye nga buli ajja eri obulamu bwo anoonye ekyo ekikulimu ekiri unique kati bano bakola ki alimbalimba omuntu mbwaliyo ekigambo ekirala ekiyitibwa omukisa ndowooza kiri mu bbanga awo kitambula mbu ye yakirina okitegedde kakati ye bw'aba alina omukisa lwaki bw'oba ogumpa oyagala ssente kubanga omukisa means money eteriyo kigambo omukisa nga you are unsuccessful tozaaga nti nina omukisa ng'ate oli unfortunate ng'oli bubi osula ku street mulina omukisa oguliwa omukisa gwe kitegeeza well-being exactly kakati gwe lwaki olowooza nti gwe omukisa nze ngufune nga gwaguline ensulo yagwo atoyagala nze mankuwa ssente this is just logic abantu
teriyo muntu era ekigendo ky'ekkanisa yonna ne bolaba zino zonna enjawukana abantu bonna abasinga obungi ngamba abasinga obungi baagala kuŋŋaanya bannaabwe kubabba ye ayagala ogende mu nsi onoonye ensimbi omusange mu kyaki nga talina kyakugattako yakozese ka bayibuli agambe akozese bayibuli kuba kigambo kya Katonda sore agambe nti Malaki 3 agamba munziba n'ebitundu bya 10 era munyaga akolimiddwa ataleta ebitundu bya 10 era ngenda kuleeta ebituli mu mirimu gyammwe ye naakutiisatiisa kambuuze China esinza Katonda guno gutusinza bali ku byabo obadde omanyi nti kati ye economy ey'okubiri mu nsi yonna yensi ey'okubiri okubeera ne economic power naye nga basinza bibumbe kuba tukimanyi babuda bahindu baki kakati lwaki ate bagagga ate nga tebalina no Katonda gwe twogerako kubanga ennono efuga obugagga yemu oba okkiriza Katonda oba tokola otya oba tomukkiriza mu nsi yonna ekyenjawulo ku lwaki twetaaga Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga yakuwa ekigendererwa lwaki yakutonda omanyi omuntu yenna buli muntu yenna ateekawo ekintu ng'alina ekigendererwa era omuntu ataddewo ekintu yaba n'ekigendererwa ekituufu ekyekintu ekyo kankuwa ekyokulabirako bwe nzimba ennyumba yange erimu ebisenge 4 nze mba mmanyi lwaki nassa mbimeka 4 era bw'eba ennyumba eyo enaawangaala mu bulamu bwange eyina kusooka kuneebuuzaako okumanya lwaki nagikola bwe ntyo kyetuva twetaaga Katonda atubuulire lwaki buli muntu nze Irale yantonda kukola kubanga bw'aba yanteekawo yalina n'ekigendo lwaki yakola atya lwaki yakuteekawo kakati bwe mmala okuzuula ekigendererwa ekyo ebyo bya ssente zo zijja nga ngoberera amateeka abalala bonna ge bagoberera kasagaba nga sigakuyisa bantu bubi ssente nsiiba ngamba abantu tonoonya ssente zinoonya muwendo noonya muwendo man is looking for value gw'onoonya ssente kituufu naye ne ssente zina kye zinoonya ssente zinoonya muwendo nga tonnaba kunoonya bipapula bye byolaba kubanga ssente ze medium of exchange kati nga bolaba essimu nti njogera naawe nga naawe oyogera essimu si kyekikulu fe aboogera fe kikulu ne bye twogera katonoonya ssimu noonya biki byogenda okwogera kuba bye bikulu bw'omala ofuna ebyokwogera essimu egenda kujja sente bwe ziri bw'omala okufuna omuwendo yensonga lwaki gwolalabyeko omusawo ayita ku kyalo kyammwe ewa ku kibuga ewammwe ng'abaga bannange yenza omusawo ndi wali yenza omusawo bannange mujje gw'olwala linnyo n'omunoonya onoonya value ate n'ogera ne ssente kubanga zo ssente is a medium of exchange teri kyakabi kakati bana abasajja oba n'enjigiriza zetufuna ziri ki zitugamba mbu nafulumye ng'enze kufuluma kunoonya ssente nedda fuluma ng'onoonya muwendo kubanga omala ofuna omuwendo zo ssente zikola zitya zijja kati bana abantu bajjako abantu okunoonya omuwendo mbu bajje banoonye emikisa bafune ssente kyokka ekituufu kyandibadde nti nze bwojja mu ssomero lyange lya Kingdom Mind nakugamba njagala mwenna abali wano munoonye omuwendo gwammwe njagala onoonye kiki kyoyinza okugatta ku society wooli bino tebiri ku bulokole biri ku muwendo yensonga lwaki nemba nga ndi musiraamu alina ekirevu ekikoma eno nemba nga ndi faaza emirundi 10 bwe ngenda mu ddwaliro sibuuza nti gwazijanjaba oli mu 7th day oli mulokole oli muki musawo kati twogera ku musawo twogera ku professionalism twogera ku muwendo tetwogera ku kyokkiriza kubanga gwe omuwendo teguli ku kyokkiriza yensonga lwaki abakyalina bagagga nga gwagamba nti okkiriza Yesu oli mwavu kubanga omuwendo gwo so abantu bano bajjako okuyigiriza abantu okunoonya omuwendo gwabwe lwaki muwendo Katonda gwe yabassaako ng'abaleeta ku nsi kuno yabaleeta kukola ki bayinza batya okugasa society bo ne babalimba mbu jangu nina amazzi gagenda kuwa omukisa ofuna essente kya busiru omuntu ateekwa kubanga omugamba nti nga sinnaba kusabira mukisa nti oyina muwendo ki bwe tugenda okujja ssente kubanga ogwo gwe muwendo bayibuli gyeva gyetandika ne gyekoma nga asisinkana abantu ng'abateekamu muwendo abassaamu muwendo bwe yasisinkana Musa era ekyandikwa kyeri mu Isaaya kigamba nti yenze Katonda abayigiriza okugasa I'm the God that teaches you value kubanga Katonda amanyi bulungi nti value bwe bugagga bw'omuntu tekyewuunyisa lwaki bw'osoma ekitabo eky'amateeka essula ya 8 wagamba nti nze Katonda abawa amagezi okukola obugagga nze ndi Katonda abawa amagezi kukola bugagga nze siba bugagga mbawa amagezi gakola bugagga kubanga amagezi bwe bugagga kati bw'ojja mu kkanisa olinagamba akatambaala akafuusa amagezi
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 3898888 oba nooti 783988813. Kya busiru bw'omala okanguza emitwalo 5 ze nkatundawa kati nange njagala ombulire ate waliwo okateka mitweteka kati value kiki ompadde kikyogezaako gamba mu bufunze mulimu abantu nga balina emizimu gyabwe tebasinza Katonda nga bw'amala okuguza akatambaala ke kakola ssente nga bw'olaba onaagula ejjembe oba ejjiini mu busamize ng'ekyo kyakkoledde mu bufunze ayagala akuwe shortcuts kwegamba omuntu aleme na kuzimba muwe. Omanyi enteekateeka ya Katonda eri generational. Mba n'ebintu bingi ebyokwogera naye Katonda tusaasire ekirungi obudde tuba nabwo tujja kubanga tubyogerako. Enteekateeka ya Katonda eri generational. Katonda wa mirembe. Bw'ogenda okumiitinga Katonda tekiri personal, tekiri ku ggwe wekka, kiri ne ku baana bo ne ku bazzukulu bo ne bannakana. Yensonga lwaki Katonda ayagala kuzimba muwendo gwo so that osobola naawe gutransferring eri omwana wo. Kati bw'obanga kande wanguza akatambaala nsobola okukawa omwana wange nakoleka mu kufukira omukisa kisoboka anti nomwana ne yagula akake okitegedde kitegeeza tugenda kubeera mu mulembe gwa kugula mutambaala ekitali kituufu waliwo yali atundawo emiti na miti simanyi na sukaali olw'omucungwa guno n'ogusimba naye ng'ekyamazima kiri nti bw'ojja eri omusajja wa Katonda ddala nga yategeera Katonda gwakkiriza ateekwa kuba nga azimba value yo. Yes. Okitegedde era kankubulireko singa abantu bano kati mulimu abasumba boolaba nga takyalina the qualities of a pastor nga takyalina values of a pastor kubanga nagamba mu Timoseewo ekisooka essula eyokusatu Katonda atuwa values of a pastor atubuli omusumba yaani alina kubanga musajja wa mukazi omu alina kubanga abaana bassaamu ekitiibwa alina kubanga yennyini mu society asibwamu ekitiibwa ng'akyalina moral authority and moral values. Kakati abasumba bangi nga tebakyalina ebyo naye nga bakyasumba. Omanye ekisibye y'abantu kubanga baalimba abantu mu bo be balina omukisa gwabwe. Kankutegeezeeko omuntu yenna era nsiba promotinga everywhere omuntu yenna asembayo obusiru alina okusoma Bayibuli. Buli muntu yenna n'asembayo obusiru alina okusoma ku Bayibuli kubanga erimu amagezi agaempawalinga you. Ffe bapasita ekituyingizaamu just kuinterpretingira kugamba nogamba musumba kino saakitegedde Katonda yali agamba kuba ndagiriro. This is a manual mubo the do's and the don'ts. Kakati bo kyebakola kiriki nti ate omanyiwo oba omusajja omu omugezi philosopher yagamba nti the power of an oppressor is the maintenance of ignorance. Nti amaanyi g'omuntu ayigganya abantu oba abasiba mu buddu kuba kumanga tebategeera bakubira mutamanya bana abantu era nezino entalo zonna z'olaba omanyi kati nabo abasumba abasinga obungi bategeera. Omanyi olwa abasumba abasinga obungi kati nga ba social media si mu bulungi nga bula tugikozesa wabula mu ngeri y'okupromotinga kiki bakola. Kati bakyafaayo bakyabusiro bakyamagezi nti abeera awo ng'ali mu saavisi n'abakobozi na bwazina empere n'azina empere n'agamba abaana mutekere ku TikTok n'akagambo kayogera namanye huuku abantu bajja kwogera ku ebyo kubanga amanyi tulina society mukatememu mukateekeyo tulina abasumba nga they are comedians beetaaga kubeera eri mbaamalula kyekyamazima kyokka ate we have a very very anointed job eri bantu bannaffe to improve their lives. Kakati bolo okuba kati nenkana nakyo kitundu creating a relevance tubwogereko omusimba gundi yagambibwa wala gundi byayegedde buli yagedde bwe abantu babeerawo nga tebalina byamagezi bebogerako kujjako ebyobusiru by'omusumba. It is very unfortunate kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe nga abasumba bunene nnyo bwakwata baana ba Katonda abaabula okitegedde kulabanga obulamu bwabwe si layini yokka yagenda mu ggulu no even in this life. Ekyokubiri nabo tubayambe ba improving obulamu bwabwe tuleke society ey'amakulu nga ffe tuvuddewo buvunaanyizibwa bwa musumba okuzimba another generation ng'akozesa ekigambo kya Katonda okuimprovinga abantu kuba kati gwe weebuuze omanyi Katonda yakola abantu in such a way Pawulo agatulinga mubiri
nze siyinza kola kyotekeddwa kola. Yes. Okitegedde? Kyokka n'abatulaba eyo balina kye bakola kyo tayinza kukola. Okitegedde? Kati nga bwe ngwe neetaaga okuzimba essomero waliyo ayina akasente ako ng'ali ogu yakalina. Okitegedde? Nga boja ku machaga manti bayiwa amataffaali buli kimu kiggwe. Buli kimu bayiwa amataffaali poloti tugigule wali n'amataffaali oyagala efaanana etya n'agiteeka ekyo sobola kikola. Kyokka ate at the same time tayinza kukola nze kyenkola. Kakati fe abasumba tuyingiriramuwa okuyamba abantu bakato to position them well. Gwedda wano gwedda wali nedda gwe nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo eri bweti nteeka gwe eri bweti kubanga aliwo abantu bangi abakatonda nga bali successful mu bintu ebikyamu. Petero yali successful mu kuvuba ng'era musajja mugagga alina n'amaato agage naye nga success gy'alina si ye Katonda gye yamuteekerateekera si kye kyamutonza. Yesu kyavaamu gyo namuga nti gwe toli muvubi wa byennyanja taata gwe oli w'abantu kyokka alinayo abavubi beyalekayo n'amutwala okuvuba abantu kubanga original intent y'ensonga lwaki yatondebwa. Obwe buvunaanyizibwa bwaffe abasumba okubuulira abantu newankubadde ng'ayinza okubanga mugagga tumujjukize nti osobola okuba mugagga mu kintu ekikyamu. Katonda asanga Matayo ng'ali muwooza. Okitegedde? Akayumba buno bubuuthi nga bulaba obwazino kampani zaffe za telekomu ng'ali awo awooza abantu namuga nti gwe tolina kuwooza misolo gwe watondebwa kuyita abantu ba Katonda bamutegeere bakomewo gy'ali. Ne weewuunya omusumba ng'afuuse comedian. Ekisooka abantu ng'eggwanga lyaffe Uganda lifuniramu wanga basumba muyomba. What do we benefit from that? Naawe mbuulira bw'okeera enkya kubanga division, if we are divided we fall. Okitegedde? Bulo tukola enjawukana ezo ziri irrelevant. Kituufu wasobola okubawo enjawukana neziteekwa okuba nga ziri nga tuzeetaaga nga za nsonga nga teza development nga bw'onaagamba nti gwe kuŋŋaanya omusenyu nze kanzimbe eyo njawukana but you are developing the same thing. Okitegedde? We have a division but in oneness, in unity. Nekati no development kali kyaje anyway lwakuba nti tulina baddiikula bangi mbusumba buno. I'm telling you the truth. Ekisooka tebalina pain y'abantu balala. Okitegedde? Y'ensonga lwaki talina nsonyi kuba kuŋŋaanyawo nga muli mutwalo nga musabira mu ttaka. Naye ng'ate ye alina amayumba agatula ng'omuntu. Alina za apartment. Ate nno worst of all nga neyo yemuguze bennyini biri mu mannya ge. This is unfortunate. Okitegedde? Maama nakyakwata akasente ke okuva ku manda n'akawaayo bazimbe ekkanisa naye ng'ate ekkanisa eri mu linnya lya muntu mulala. Ng'erimu ya musumba nga omwana we tasobola kujja n'aclaiming n'aga nti kyovola asobola n'okubuuza nti ekkanisa yabanyammwe. Eno yange. You get? It is very unfortunate. Nina ennaku nnyingi bano abasajja ba Katonda sandyagadde nakuboogerako in actual sense. Banalowooza bano bakitaffe. They should set a precedent. Abantu ba Katonda bazuukuke. Nze teriyo Katonda lwasanyuka ku bugagga bw'atadde mu nsi muno okubanga abantu ba Katonda omuntu amala mu kkanisa emyaka 10 n'atuuka okuyingira okufa nga talina kapoloti ka 5 ku 5 kalikira mwana we. Naye ng'omusumba gy'adde asabira alina amapoloti n'amakampani. Ng'obadde okimanyi nti abamu ku bantu abagagga mu Uganda muno basumba. Bulungi nnyo. N'ekibuuzo kye mbuuza. Bw'obanga obugagga bwo tebusobodde kwempaalinga bantu b'osabisa. N'omugagga atakkiriza Katonda eriki? Tewaba. Kati tubeetaaza ki? Kati obusumba tuba tubwagaza ki? Era n'ekikanisa kyo ky'ozimba tukyagaza ki? Because at the end of the day bw'ebanga ekkanisa yo teyambye bantu ba Katonda kusitula mutindo gwabwe. Teba na mugaso. Era I'm telling you today mwabali ku programu eno waliwo n'ekkanisa ezimu nga zeetaaga kuggala tuta gavumenti ya Uganda etuyambe nga zeetaaga kuggala. They are irrelevant. Macha kubanga gavumenti nalabyeko awo essaza ly'e Masaka ewaffe eno mu Ekereziya. Essaza ly'e Masaka eyo nga bataddewo enteekateeka eya abaana okutandika okunywa amata mu masomero agali mu ssaza ly'e Masaka. Enteekateeka eyo bwe bagitandiseewo nti kyogeza kutegeeza nti n'amakanisa amalala ag'abasumba b'abalokole tigateekeddwa okuba ne projekiti ez'enjawulo ezigatta ku bantu. Gwe mulimu gw'ekkanisa. Omulimu gw'ekkanisa bino byonna byonna by'entalo balimu. These are diversions because abantu bagenda babuuza accountability of how they have benefited from them. Nsaba gavumenti ya Uganda eveeyo buli kkanisa yonna ng'emaze mu kifo weebadde emyaka 5 myaka 10 ebuuzibwe what is its impact. Ku bantu ba bulijjo obabuuze kati ebbanga lye mumaze wano ate tobuuza bantu
bwe batena kyebagasize yeveewo kuba ne masomero ga bulijjo gavumenti esobola okuggala essomero kuba tetukaganye na mulembe bakizudde oba omutindo nti byosomesa abaana baffe tebisobola kutuusa abaana baffe wawe tusuubira nga gavumenti which kind of church nga kyetusinga okukola kuleekaanira abantu overnight ebyuma byo tubigula endongo nesinsimula buli lwakutaano omuntu n'asula nga teyeebase overnight kyetusinga okukola ekyamaanyi omuntu wamusabye ettaka munnange nyamba nteekeyo kanisa agenda okuyisa emyaka 2 nali nina wensula nga napangisa omuzigo gwange nga nakatandika kati we nali ninaanye church ninga lwogamba nti nno nali nkola okuva ku Mande paka lwa mukaaga kati ngonaku lwe nina okuwummulamu lwali lunaku lwa Sunday nenga ku Sunday ku machasa wa 2 gendo getandika nesinsimula paka olunaku kwegamba okuwummulamu kolegali kati banange tuweweddemu esawa 10 eyakawungeezi ku 12 era ensonga lwaki balina endowooza nti ekkanisa bw'ogiguza ettaka n'abayetoolodde bagulawo mbu mwoyo yabagobawo si mwoyo busiru bwamwe bubagobawo bino abantu ekibagoba atuuka ekisa n'agamba kino ekintu ekindeekaanira bootayinza kuwulirayo nga bagamba ekigambo valiyo ekingattako mujje mugule poloti naye mugikole mutya mugitwale bo mu bwongo obwo abo abasinga obunafu n'alowooza mbu mwoyo yakoze kankutegeezeeko ekkanisa egatta ku bantu tebayinza kusenguka tebasobola n'obasanga nga babikomera ne basanga nga baavu batya olw'okuba ebigambo ebyogerwa omusumba ono olw'okuba enkola y'abakkiriza bano ebagattako teri ayinza kuguza poloti ye era asobola okugamba ndi musumba kale ekituufu twetaaga okugaziwa kankuguze wano naye sooka nange onnyambe munsabire nange oyo omwami adda kanguze bakayana kugisemberera buki busemberezi era bwolaba bagidduka kitegeeza nti obusirusiru bwabwe baddusizza si mwoyo kakati ekyo kyolaba kati gwe singa poloti wali wagulawo wandi bali tubaguzaabo bulungi nnyo abadde mbaguza nenvaawo singa nali nagula bonga baga nti omweyo yabaguzizza nti okutuusa nga kati bana basajja bo beekumira mawulire olwokuba tebakyalina byamakulu omanyi omuntu waba alina ebyamakulu ebyokwogera entalo tezikola makulu bwaba alina ebyamakulu ebyokwogera there's no need for there's no need tewali lwaki nkulumba nze kateeberezo oli naga nti abasumba temutaawana kunkyalira kitugattako kife bwe bakukyalira bakyalidde ani era batakukyalira nigo batakyalidde kati nze awulira wabula efuuka mboozi kubanga tuli mulembe gw'abantu abanoonya ki ekiriwo oba okitegedde whatsapp n'omukutu weeguli whatsapp bo bantu baki ekiriwo naye ate njagala kutegeeza nti ekigambo ekyo kikulu tekitandise kati kyatandikire mu kitabo kya bayibuli kibayita ebikola by'abatume abantu babayitanga ba Athens abagreek boolaba baatuuka ekiseera bayibuli ega baatulanga butuuzi nga bali ku whatsapp nga bawula kipya kiriwo yensonga lwaki eggwanga lye lisinga amagezi we tutudde kati ebintu ebisinze byonna bebatandise olympics bebatandise emisomo egisinga obungi bagiimprovinze philosophy and abcd kubanga batandikira mu whatsapp kati ze whatsapp mwagala nnyo naye whatsapp beera ne whatsapp ebyamagezi si baana abasumba babazza mu katemba kubanga at the end of the day ogenda okwetegereza nga kyayogera teweetaaga kidiscussingako teweetaaga kissaako birowoozo kubanga omusumba yandibadde adiscussingibwako ku nsonga zino bannanga omusumba yavuddeyo n'agamba nti ye mu kkanisa ye nti ye alina abantu mutwalo nti ye omanyi no kyeyakoze omusumba oli bannange gamba no whatsapp gwe tulina okunyumyako wamagezi ku basumba omusumba oli yagenze China alina omukwano gwe bwe yafunye omukwano gwe China n'agenda mu kampani balina kampani y'obubodaboda n'amugamba abawa obubodaboda ku looni bubodaboda yaleese obubodaboda mutwalo ku looni okuvaawa China bamuwadde emyaka 3 babere nga amaze okusasula looni eyo n'agenda President Museveni n'amuga President Museveni munnange oyagala nnyo omusolo tukimanyi omusolo gwe gukuzimba eggwanga naye tubadde tukusaba ffe nga bweri kkanisa kubanga ffe tetubeera profit organization ffe byaffe byakuyamba abantu by the way badde okimanyi ekkanisa tebeera profit organization naye kati gavumenti zigenda zitandika era nsonga lwaki tebagijjako omusolo gavumenti igenda tutandika oziggyako omusolo kuba kati bano babbi zino kampuni za babbi kati bulira n'agamba nti tukusaba fenga batuli tetukolera magoba kaboda boda katujje eri ku milioni emu tubadde tukusaba omusolo badde yagala mitwala 5 tusabe mitwala 3 kubanga ffi tuli mu improvinga bulamu bwabaki baba na Uganda baba kiriza tugenda okugattagatta nga kaboda boda akapya kabajaji kagwerede milioni meka 3 onfuna ku kanisa kasasudde omusolo president gwe tukanyiza nayo mutono ate katuuse ngoyita abavubuka ngo bagandi banne abavubuka ndi mbadde mbasaba mwenna abatalina mirimu aso okuvuga pichipichi mujje wano mutukakasenga mso okuvuga pichipichi kapiki tukajide milioni meka 3 kagwede milioni 3 muze biri munende kateeka gutwe milioni meka nya
olwalero omwana avuga boda boda ya loan agivugira milioni 9 ku 18 olwa gendo kwagala ya loan ya milioni 8 ekkanisa nega ati fefe ya milioni meka milioni 4 atolo kwa tukwagala osabe twaga naku katugambe fetuli ba Sunday ndiye vuge naku mukaga twagala emitwalo mukaga obo kitegedde obanga bwe likkanisa ne sene twagala 5 ojje ku Sunday osabe kati nge wange nze wange tubereyo Saturday ogambe ojje ku Saturday 5 kyokka bw'omalayo sente ezo milioni 4 akaboda boda kafuuse kako kambuzi eyo si WhatsApp nungi ya kunyumyako WhatsApp nungi nnyo fenga tunyumya ku WhatsApp ya mukyala yo guwagobye simanyi ne mupya gwalesa simanyi nono bomugulya nike yebbeyi na omupya bali lubuto obatali omupya WhatsApp ekyewunyisa ng'abasumba balesa search ignorance and uselessness mu society obocha alina owokubiri ng'ate omukyala namba emu ye mukyala yekka w'amagezi naye ng'ate gono olina owakubiri nga ffe betudisikasinga bane ne society yaffe muzuukuke muteeke obudde bwammwe ku basumba bagenda bayinvestingamu some knowledge of development mu bulamu bwammwe obw'omubiri n'obw'omwoyo omusumba yenna ng'akuzza mu WhatsApp atalina makulu mulimi olutuufu nga gasiya because abantu Katonda yatutonda our substance is time. Omuntu yenna obulamu omuntu yenna akujjako time aba akujja kulamu bwo abatodde a portion of your life. Kubanga ekikola obulamu bwaffe is time. Yes. Kakati omusumba yenna nga akuzza ku WhatsApp ogule data. Omweno obudde atole ku bulamu bwo. Naye nga byakuzzaamu kwe kunyumiza nga bwakola ebyamagero bwatambuza abalema kambuuze. Tenge mulema oba mulamu? Mulamu nnyo. Tenge mulamu nnyo. Tenge aliko obulemu bataliko obulemu. Sibulaba. Sibulaba. Wanji? Sibulaba. Kanguli tata wange. Tenge. Tali mu normal state ya muntu. Aina abnormality. Eyamaaso. Tegali normal. Amaaso agali normal tegabera bwegata. Kambuuze. Singa tenge twamutwale wa musumba namukolesha amego ne gaddayo nga matono. Swandi mutegedde. Titwali mutegedde. Kyenyinyonnyola abantu kiki mu ggwanga ne bazuukuke. Kubanga nange ne bwenga kanuna nga tenge. Terayenza kuntunja era olubagaundu yekozaaki. Ane kyamu. Njagala abantu bazuukuke nti sibuli abnormality mbu yakujjawo kya busiru. Waliwo ne kyolabanga ekizibu nga gemaanyi go. Amaaso ga tenge amanene ne maama we yali asobola okumuddukirako nazadde omwana nga tatuukaganye kati ge gamufudde ow'amaanyi mu nsi yonna. Bano abasajja ababbi balimba abantu buli kizibu kyofuna jangu tukijjanjabe nedda si buli kizibu nti kyakujjanjaba kankubulireko. Paulo yawandiika ebitabo by'endagaano empya kiteeberezebwa ebitabo 13 waakiri 14 Bebulaniya tukyabuusabuusa 10 meka 12 betumanyi Paulo ebitabo 13 ebisinga obungi byonna byawandikira mu kkomera ovuna sebo ebitabo ebisinga obungi byonna ebitabo 13 ebisinga obungi over 8 books yaziwandikira mu kkomera kakati nentegeera abantu gye tulowooza nti buli kizibu ekijjo inagge n'akatonda akikuggyeko. Paulo singa teyasibwa mu kkomera singa teyandiwandise bitabo ba Filipi ba Rumi ba Galatiya bakolesaayi byonna biwandikira mu kkomera. Kakati bano abantu bayigiriza abantu buli kizibu kyofuna jangu mukama akijjewo singa Paulo teyali mu kkomera ebyo bitabo wadibisanzeewo. Kijengezako okunyonnyola waliwo ebizibu Katonda byaganye okujja mu bulamu bwo nga byakuimprovinga bulamu bwo nga si byakukola bubi. Newankubadde gw'olabanga ebizibu naye nga kuye opportunity wogenda okuyitirawo onfuna ssebo. Kakati Zaakayo singa teyali mumpi teyandirinnye musikamoli kulaba Yesu kubanga waliwo abawanvu abatambulanga ne Yesu naye tebafuna mukisa Zaakayo gwe yafunanga alinnye muti. Kiki kye nnyonnyola bantu mmwe njagala mbabuulire abantu bano baleme bassa mu buddu bwakubabba nakubalabisa nnaku because olaba muti ogenda eyo mu makanisa eyo nusanga omuntu omulwadde ng'ali awo ng'alinze kusabirwa busabiro naye nti ali awo naye lwaki togenda mu ddwaliro n'ojjanjabwa anti bano baffere because kati olaba nti eno nti kizibu nnyo katugenda mu kereziya eno bakatuliki n'osanga abalwadde nti bali mu kereziya bali awo beebasi ate ekyo kikola otya tekisoboka abasawo bakola eki era bakugamba genda mu ddwaliro era bafaada bajja mu ddwaliro ne babasabira naye nga muli mu ddwaliro n'osanga abantu mu kkanisa y'obulokole nga bali awo beebasi ate okumanya obufere bungi kakanda oli mulago wali mulago ekulingulu lwaki toyambuka ali mulago n'ogamba woodi yonna newona n'egenda
abantu balina bwongo abaddugavu ani yatuloga omusajja ali kumpi n'eddwaliro tasobola kwambuka mu wodi wali tatambuza na mmotoka teetaaga na transport agende mu wadi agende mu linnya lya Yesu nti Mukama yampa amafuta agawonya aba kansa mwenene wodi njisibudi lwaki si kyokola lwaki agatujjewo kubanga yagala kutubba kakati nze kyengeza kugacha ekiriwa enteekateeka entuufu ekyekerezia kyekiro era ekkanisa yonna kyeteekeddwa okukola ekyekerezia omuntu yenna bw'ajjanga mulwadde tuteekwa okusooka anyway Katonda bw'aba yagadde omuwonya amukola atya naye ate Katonda yasawo n'abasawo yasawo n'abasawo era so tulina amalwaliro ga Nsambya ga Mulago ga Lubaga ate nteekateeka ya Katonda nteekateeka ya Katonda okubeerawo amalwaliro kubanga ekisooka ye Katonda amanyi bulungi nti buli muntu yamutonda n'ekirabo kye kati ffe abalwadde banajja mu kkanisa ne tubajjanjaba ekirabo ky'obusawo kinaakola ki kiba tekikola kati ye abaana be banaalya mu kkanisa so njagala okubuulira bannayuganda tuzuukuke tutandike okwetegereza n'ekkanisa ze tugendamu tebakulimbalimba mbe simanyi Katonda simanyi olwokuba Katonda ali wano genda eri Katonda agenda okudevelopinga mu mubiri ne mu mwoyo Katonda bw'abanga ekyo si kyakola nga yayagala yakusuubiza kimu nti bw'oligenda mu ggulu olisanyuka nga ku nsi kwoli oli mu geyeena oyo mudduke kubanga singa Katonda abadde akwagala mu ggulu singa kati gy'oli wetwoge naye ekiraga nti akyakwetaaga wano era okyalina ekyokukola yensonga lwaki okyali mulamu yensonga lwaki Katonda bwe yatonda Adamu yasooka n'akola ensi mu nnaku 5 nga tannakola Adamu nnaku ezi ennaku 5 n'akola Adamu n'amuteerawo ensi environment mwagenda okubeera oluvannyuma n'alyoka aleeta Adamu nange bwendi naawe bw'oli Katonda nga tunaba kujja ku nsi yakuteerawo dda Edeniyo yakuteekerateekera dda newankubadde ekibi kyafaafaganya amagezi go toyinza biraba bulungi otambulira mu kizikiza kyekikwetagisa ekigambo kya Katonda kikubeerere tabaaza kikulagirire naye Edeniyo weeri era gwandaba naffe abatudde wano ffenna tuli bakabaka mu kiti kyaffe buli omu mu kirabo kye kyempita ekirabo kyeki buli omu mu kyamuleeta okukola ku nsi kuno kakati omusumba yenna nga takuyamba kuzuula kyakuleeta kukola ku nsi kuno kubanga bwe bugagga bw'abaana bo ye future yo yerigaseyo kati gwe kankubuuze olowooza singa Musa yali ananaagira singa yamala ebiseera ng'atambula anoonya kkanisa egenda kumuggyako kunanaagira twandijjeyo ebitaano eby'endagaano enkadde tetwali bifunye kakati lwaki abantu bonna bosomako mu Bayibuli bosoma ku Nuuwa olowooza ki bosoma ku mulembe gwa Nuuwa ye Nuuwa tumwogerako nga yinginiya bulogera ku Nuuwa kuba ye yabajja eryato okitegedde buli muntu yenna gogenda okwogerako mu Bayibuli era kyomwogerako kyeyakola lwaki gwe omusumba otakuyamba naye kubaako kyokola lwaki akumalira ebiseera ng'akunnyonnyolanga bwe yasizza bwafunye omukazi omulala onaanyirira oli yamugobye yali akulukuta lwaki amalira ebiseera nze tuna omukyere lwaki akumalira ebiseera mu bintu ebitagasa lwaki takumalira biseera lwaki tatwala biseera byo ng'atonda naawe obeeko kyolirekawo nga bosoma mu Bayibuli bali lwaki bw'oyogera ku Yesu oga nti Yesu omulokozi lwaki oteekako omulimu gwe lwaki togabuge nti Yesu babula ogamba nti Yesu omulokozi ogwo mulimu kitegeeza alina papasi bwe yajja ku nsi kuno teyajja kubeerawo bubeezi era naye nnyini alina abaamuyamba Bayibuli ega nti Yesu n'akula mu magezi mu mubiri ne mu mwoyo lwaki omusumba otakuyamba gwe kukula mu mubiri ne mu mwoyo lwaki buli kiseera alowooza nti gwe olina okutoola ebyo by'okoze gw'oteeke mu ye buli kiseera lwaki ye akulowoozesa oli pasita kugamba zino entalo zennyini ezisinga obungi ate era this is just politics this is just politics nti tubateekako obudde bambi batumalira obudde bwaffe ne tubwonoona bo ne tugenda ewaabwe nga ogenzeyo nti agenda kukugasa naye ng'ate akwonoonera biseera gwe n'otuka okuyingira entala nga tolina koofuuse naye nga ye agaggawadde toyanzeege olunaku olwaleero tubyogedde ebigambo bino tubyogera si kugamba nti oba tulina otwagala okulumba oba kyoba kya bantu kwongera kutegeera n'okuba nga twezza obujja bulijjo so kikulu nnyo nti omusumba okuva wano n'ogenda mu kkanisa n'osaba omusumba n'amalako service yonna ng'ali mu politics oba ng'ali anyumega amaka ge yokka nti gwagenze okusaba gwagenze mu kusinza oba tofunyeemu oba ensi ze yatambulamu ennyingi ebungereza naye bw'ogenda omusumba n'ayogera ebyo eby'omwoyo ebikugattako omwogo nagujanjabooko nagujanjabokubako ekikugattako kyekikusinga obukulu ennyo toyeza toyanzeege mbadde ne Servant Hilary nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkakasa nti n'omulundi omulala tujja kuba naye ajja kukomawo
tubeere tubagana kitugattako era ekirala side awo naye nga ekisinga obukulu ensonga waliwo njogeddeko awo yokuba enteekateeka gye mulina okulaba nga muzimba essomero madde nsaba abantu oddemu babwe ennamba kubasobola okuyita okusobola okuba nga batambula naawe mu nteekateeka eno bannange essomero lyenjogerako sigamba sikulu gano aga bulijjo ngamba kyaki naye nga ssomero kuba yenteekateeka entuufu so ennamba y'essimu ng'osobola tuwagira mulimu ogwo eri 0704 54 23 91 teekako ky'osobodde okuwagira okusinziira ku byolaba enteekateeka yange gye nnina n'ebyowulidde byenjogera kubanga byenjagala ffenna abantu tukole tutya tutuukeko bringing back values into human race okuzza ensa n'okuwangula mulamu bw'abaana b'abantu si mu ngeri yakubaddyekaddyekana byamagero simanyi na bikina balifuna obusika bwabwe mu ggulu wabula ne ku nsi kwennyini babeere nga basobola okugasa so ennamba ezo osobola okutuwagira mukama ajja kuwa omukisa ate bw'oba nekyerikwetaaga kidiscussion makaago tutaga mu counseling kusabako naawe n'okuyigiriza okusaba na biki byonna ennamba y'emu whatsapp kwendi tiktok wendi onoonya netunyumyamu netulaba nga ffena tuyinza okwezimba mubiri ate ne mwoyo kale nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayate enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10 email diamondspreschoolug@gmail.com